Kwaniriza nnyo ku Boka TV olunaku olwaleero. Wetunaatuukira 2026 ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwa January nga Bobi Wine yandibanga either alina abaana abato nga be bamukuuma oba ng'atambula na mukyala we. For security. Lwaki? Nti jangu ng'ogoberera trail yonna nga bwezziire Akina Kireewo, Kivumbi, Eddie Mutwe n'abalala. Abadde asigaza Aitawa. Waliwo n'omundekanyamaawo omulala omu gw'abadde ayina waliwo oyo Gaya amuggulira oluggi bw'akyasigaza. Kati Aitawa wawulirira bino. Aitawa ne banne abalala 10. Kitegeeza Aitawa yawe 10 bali abalala bali 9. Baakwatiddwa mu kiro ekikeeseza olunaku olwaleero nga bali erira. Kigambibwa mbu okusinza ku statement za police zo egamba nti abantu bano Aitawa ne banne bateeze emmotoka ya police oluvannyuma lw'okugiteega ne babba ebintu bino wammanga. Kigambibwa babbye akakadde kamu n'ekitundu ezo sente enkalu ne bafumita emmotoka ya police emipiira ne babba liita 2 ey'amafuta ga petrol ne babba ne laptop eya Dell okugattako n'engoye eza CID amanyiddwa nga omukulu Isabirye Julius ne munne empozi driver we babadde naye babadde batambula amanyiddwa nga Peter Muhungo. Bano lwaki babadde batambulira ku NUP? Gye buvuddeko emabega akyazuulibwa nti NUP eyinza okuba n'ebikyamu by'ejjeekola. Poliisi n'esalawo bateekeko bambega abajja bagirondoola. Naye before that poliisi ebaddengawo ng'etambulira ku bantu bano era mujjukira olukuŋŋaana Secretary General Bongoya lwe yalimu ne Electoral Commission ne poliisi. Baawayo okwemulugunya nga bagamba nti poliisi ejje balondoola ate erina zijjaama. Atamanyi jaama kyekyuma ekijja singa tuba tuli wano ne kikwata networks zonna nga ne bw'oba ofa tosobola kukuba simu tosobola ku broadcastinga kintu kyonna kikwatagana na internet. Kati emmotoka eno ya poliisi ebadde ng'ebatambulirako ne bacomplaininga eri Electoral Commission. Ensonga ne bagiwaayo. Lwaki babadde bajaaminga networks z'abaana bano? Nti media houses ezisinga ziri compromised ne regime oba ne police n'abalala bonna. Bazigaana okubroadcastinga live amawulire ga Kyagulanyi. Nti ne NTV ebadde egezaako okuleeta amawulire nga balina galinda aggulo kawungeezi kuba yebadde esinga okumutambulirako. Kati ng'abaana beekolamu omulimu balina zino zirujjuliro Ghetto TV zaani bo nga bakuba live ku channel ezaabwe ez'enjawulo. Kati nga omuntu teyeetaaga kulinda amawulire ga TV. Kati okusinziira ku security ne bagamba kino kyongera okuteekawo ensasagge mu ggwanga. Kye baakola ne bakwata Isabirye Julius ne munne ne bagamba mutandika okubeera nga mulondoola abantu abo nga mujaaminga network mbu bwe bigambibwa. Wabula bwe bali mu Electoral Commission poliisi yeegaana jammers ezo n'egamba teziriiko era tebalina jaama. Naye ate mu bintu ebimu bibagambibwa okuba ali awo oba nti byebimu ku byatwaliddwa newankubadde mu statement zaabwe tebabitaddeemu. Bobi Wine yakubidde DPC owalira n'amubuuza buzibu ki. N'amugamba tulina be tunoonya. Babba laptop ne jaama ya poliisi. Oba kiwulira simanyi oba Kyagulanyi yali kodinze eddoboozi eryo. N'okusinziira mu sipiiki za Kyagulanyi agamba poliisi egamba waliwo ababbye jaama ya poliisi ne babba ne laptop. Wano mu statement ya poliisi okusinziira ku Lusoke agamba laptop eya Dell, ngoye, sente n'ebirala. Jaama teriimu. Naye wali eri ate y'omukulu wa poliisi erira agambye jaama kweri. Jjukira mu Electoral Commission baajeegaana. Kakati awe wali ani afuulinga ani? Aitawa gwe bakutte genda mu video zo mu kalulu akaali kanoonyeza Nalukoola by election ye Kawempe North. Omulenzi omuwanvu oyo gwe baakuwa okugulu ne bakukutula naye n'asigala ng'akyatambula n'agenda ku rally oba yali Kanyanya bwe watu Kanyanya eyo rally n'agituukako n'agamba nze mundaba okugulu n'akuwanika mu bbanga bakumenye naye nsobodde okujja ku wano okusobola okubeera nga
noonya akalulu ka Nalukoola kati ayitawo oyo abadde yakawona era bw'awonye bw'ati naga akangende noonya akalulu era ng'akola nga bodyguard wa Kyagulanyi. Wowulira bino n'abalala 9 bali mu kkomera bakyanoonyereza biki ebirala ebyabuziddwawo naye ng'emisango egibavunaanibwa kubba na kwonoona bintu bya poliisi. Kitegeeza ndowooza nze bodyguard gwe mmanyi wasigadde omu. Nze gwe mmanyi kube mmanyi abalala mbadde mmanyi bonna abasinga bagenze bayingira amakomera mujjukire waliwo ne baakwata wano eno recently nga bakutte bamufumbiro n'abalala. Now alengerere wala ajja kwebuuza ddala ddala babala kaki ebabala ka Kyagulanyi kutuuka kusaawa y'okulonda nga takyalina bukuumi bwonna. Minisita wa Internal Affairs Kahindo Tafire avuddeyo naawe ekiragiro akulira poliisi Abbas Byakagaba n'amugamba mpa ripooti ku kavuyo akabaddewo ku woteero Elira na lwaki bagenzeeyo era bali bagenze kukola ki ombuulire na line-up y'abantu abakutte be baakutte n'abalala bonna. Naye bw'obitunulamu era ogenda okulaba nga Abbas Kahinda era bikomaawo bikomaawo. So kati gwe wenna bw'oba omanyi nti oli ku campaign trail ya Mwami Kyagulanyi oli target osobola okukwatibwa akaseera konna. Mwami Kyagulanyi avuddeyo n'agamba abantu batambula nabo babadde disciplined nnyo nno ddala newankubadde mwalaba Danny Magiki yagezaako okuva mu mbeera ne bamucontrollinga. Danny Magiki ava atya mu mbeera nti addamu n'agasimbagana n'omusajja eyamukuba agambibwa okuba mbu yamukuba amannyo mu kulonda kwa 2021 yamukuba n'amuyiwa amannyo kati baddamu ne basinkana Elira Mukiibi Moses addamu ne basinkana buto eyo mwalaba ebyaliyo yamukuba omutwe bwe yamukuba omutwe bampadde ne kaadi bannaaye nesi yero kali no pink card bampita ku mbaga naye ndi musajja avunaizibwa temujere mugaba bampadde yero kadi efulumya wano. Anyway Mukiibi ne bavaawo binenyo ne Danny Magiki kati initially twasose ne tulowooza nti oli abo bali mu kufuuza kunoonya Danny Magiki ku lw'ensonga yaani ya okubeera nti bafuddewo obubinyo ne Mukiibi naye kusinda ku poliisi egamba nti birala. Anyway tujja kubeera nga tubawa updates twabawadde dda eddoboozi lya Mwami Kyagulanyi initially ne morning ng'ayogera kakati gano ge gabadde gakafuluma poliisi byevuddeyo nekola statement zaayo nga bwe mubiraba waneeno temuvaawo tukomawo.